gwe tonakiyingiramu ekiti oba kifula kyevu akinywa naawe okinywa Yorobo. Yorobo. nti mulimu abaana bangi abali innocent mulimu emyoyo mingi egiri innocent buli weesulayo gwa naggamba oba otukoze bubi ekitenkanika era oba okoze ensi yo obubi obutenkanika olina emyaka emikakifu 15 olina emyaka 15 simanyi kiruma Daffin mwana muto naye ayina ebintu bino ku maaso alive kwetulinga bulijjo amanya bampita Metan Club Bongo barwi Massam mu kaseera nga kano fenno tuwaayoko kadde ne tujjako kombifo ensi yaffe byennyonnyola wadde ng'ebiseera ebisinga tebiggusa fenno tubikugattako tubinnyonnyole tuba tusobola biggusa oba okuyambako binnyonnyoka Katonda kyeyatutuma okukola tewali kyamaanyi nnyo kisinga ekyo wano wenyimiridde siritwalawo siinawo mugabo naye ate nsobola okukola kyonna kyensobola okulaba nga walongooka bwe ndifa entaana yange nja kuba nti ninnya ekitenkanika ekyo ekiriba mu ntaana yange tekirikola makulu nyongera okujjukiza nti muyiyo ne muyange mujja kubaamu kivundu kyetirisomoka nakyo kyekirikola amakulu ebijjukizo engeri gye twalwana ensi yaffe eyimirirewo obusobozi bwe twalabanga mu bannaffe ne tubuyimusa n'ebyo bye twawanga buli kimu nga tubiweereza ensi yaffe etebenkere ku lw'abaana baffe nze nzikiriza nti bwe twewayo ne tusituka tusobola okukyusiza ddala ensi yaffe era nzikiriza nti abaana abato gy'emiti emito ekigenda okunyweza ensi yaffe nga ffe tuvuddewo bwe tugayaala tujja gireka gitangatanga naye okutangatanga kwagyo kitegeeza nti tujja kuba tulese kuzikirira mabega awo nno wenesituya ne ŋŋamba nti nedda kankozesa obulamu bwange obusembayo mpeereza ensi yange ewatali musala gwe nsuubira waba okukolerera empeera eyeri mu nsi gye ndiraga wane mabega ekifo kino bakiyita lipanda eno buli muntu agitya obulabe bwonna obusinga busibuka wano wadde nga n'ebitone ebisinga bisibuka wano essanyu erisinga lisibuka wano wadde ngera n'entiisa esinga esibuka wano bangadde ne bagyogeddeko abaana abalimu balajanye bayayanye abalala bagyewaaniddemu gwali eyo agiraba kizibu nnyo otegera ekituufu kyeri kati ofunye bantu nga ffe kugikulambuza tuli mu campaign eya Let My People Go ekindese mu kifo kino kiri kimu nti campaign eno nagiweereza abaana b'eggwanga ng'eyita ku brandi yange olwo nenjiweeza abantu bonna abazibanyumirwa byenkola music wange enjiri gyembulira n'ebirala mukawaayira ako nno wensinzire nga kanjijeko kko n'abaana bano gyentera bajja bwe bava eno basala ne badda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bye bakolamu biba byanjawulo ne bwe sitabyogera osobola bifumitiza n'obitegeera wadde nga si buli omu nti ayita mu kkowe lyerimu so mbanesabo ne gatteko tulambule ku ipanda eno tulabe abaana abagirimu abantu abagirimu beeyisa batya balowooza batya essuubi lyabwe eririwa n'ebikolwa bye biyimidde bitya ensi yaabwe bagirowoozaako ki n'obulamu bwabwe obw'omu maaso balowoozaako ki osanga awo nno wojja okutegerera kampeyini eno eya Let My People Go olugenda okugirabo Mukyate Foundation emakiro gitwale Kamengo kyetegeeza tuli mu kuzimba bw'alina kyonna ky'olina kuzimbira obwana buno obutalinayo busiro obw'oku nguudo osobola kituwa ekyoto kino kituukirire abaana bano tubayambe naye waggulu wa byonna tuyambe ensi yaffe era tuwese Katonda waffe ekitiibwa akasawo ka sementi ka 3,000 emmotoka y'omusenyu ya 9,000 ey'amatafaali ya 25,26 ey'amayinja ya 16,000 tuli mu kumaliriza ekifo kino ekyekamengo tuli kizimba tujja kujja obwana buno mu bifo nga bino tubutwaleyo olwo ne bwe tuli butwalayo bukomewo nate okukyusa ebifo nga bino negattaako twolekere
gwe mwana Katonda ali atugoberera gwe guno omulyango guyingira eri Panda. Embeera eri eno yanjawulo muko ku mbeera endala nga bwe gambye. Negatiddwako mikwano gyange bakyali banga abamu bamanyidde ebbanga abamu bwe mulungi okusosa okubalaba naye kye mbamanyiko kiri kimu abantu bosanga mu bifo nga bino baba lavule nnyo oba tonnasala layini kabi kaabwe kajja osaze layini. Mbalesa batulambuleko koffe n'ekifo kino twegatteko tokoowa tukiwe time tukirambule ffenna jebaleko simakapi obulamu owaayi kyekitya embeera steady soke wa ku studio tusobola tutwaleko ku studio yali Panda ogirabe kati awo tujja okumalira nga tutandise okukola interview. At this, don't make it wrong. Pirate Beats Production. Mwana Katonda ali eyo ensendera nga bwe ziri neno bweri tutuse wano abakulu be balira akakomande wa George aliwa George kyakiri ogambugambayo akomando kameka kakomando kabati do keri kulia kwa chapati meka chapati satu wano kaberayo katido chido sokoleke akolukumi ziba chapati satu akolukum kuziba chapati 2 akolukumi embeera eri etya wano bere tambula fi abakulu ngo bapakinze baze kutwala kabanja oba kuba ndabo mukulu waliwo omukulu Yesu wali agamba we banyingirira basasula alinze kaguni kabugumu ayaka Rolex weewaawo katweyongereyo mabiyitawo katweyongereyo mpola mpola. Celeb, sako je kubuzeeko. How are you? How is life here? They told me that you're a musician and you're the one who's operating this bar. How is life here? You're the CEO of this bar. You're the owner. How is life? How are people here doing? Your mother? No. Can you speak Uganda? In Kiswahili. Swahili. What about English? You're not okay in English. Where are you from? Opei. Opei. Okay. Napak. Apak. You know Napak. Apak. Napak district. Napak district. What's your name? Lokodosi Anna Grace. You're a musician, right? Yeah, I'm a musician. Can you give me some acapella? Of one of your songs. Mine. Songs, one of your songs. She's in the phone. She's in the phone. You don't know how to sing. You don't remember it. You only sing it when you're in studio. Huh? So where do you go for performances? I don't know. You don't know. You have never performed. Okay, I'll come next time. That is your daughter. What's her name?
Daphne. 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 Can I call her? Daphne. Come. Daphne. Amuka means what? Oh no, Daphne. What happened to him? To her? What happened to her? What about? She has some things on her eyes. I don't know. When did this start? Next week. Last week. Did you go to hospital? Yeah. They told you what? Even in Zambia. Even there. They gave you medicine. Yeah. She's taking. What is the cause? What did the doctor tell you about her? Even they're killing it. They are killing it. What's her name again? For my daughter, Daphne. Daphne. Domana katonda ali eyo, Daphne ali bwati. Daphne ali bwati. Simanyi kiruma Daphne mwana muto naye ayina ebintu bino ku maaso. Maama agamba tamanyi kimuluma, agamba yagendako mu ddwaliro ne tamanyi na ddwaliro kye baamugamba. Embeera eno bweki bweri ku mwana w'eggwanga yenna ali mu mbeera nga zino oba ali mu bifo nga bino. Ebiseera bisinga tukuba emiranga okuddukirira ebifo nga bino tutegeeza kino nti mulimu abaana bangi abali innocent, mulimu emyoyo mingi egiri innocent. Buli weesulayo gwa naggamba oba otukoze bubi ekitenkanika era oba okoze ensi y'obubi obutenkanika. So nze nzikiriza bwe twekwatakwata tosobola okutaasa emyoyo gino Daphne ono mukazi watwali eno tamanyi kigenda mu maaso naye bwetuyita mu kisa kyo nange tusobola okumutaasiza ddala kubamu akafaanyi nga Daphne kano olw'ekisa kyo kafunye obulamu obujja. Si lwakuba nti bamaama bako tebabusobola nedda naye balina we bakoma. Abantu ababeera mu bifo bino balina we bakoma. Mom, are you married? Where is your husband? My husband is Moroto. She stay in Moroto. You left him there? So you came here to work? You're a musician also in Karamajong. You're a musician? You used to sing there? You? You used to sing there in Karamajong? But I stay Papa. Olulimi lututemyayemuko luzungu alubatisaamu wadde nange ndubatisa naye nyinza okuba musingako. So tulemeredde okukwatagana naye ebiseera bisinga ekitone ekyenjawulo kwe kulaba bannaffe ebizibu bye bayitamu ate bamaze na kubyogera. Okay mami, next time we are going to visit you again. May God bless you. Let me pray for her. She'll be fine. Daphne, bye bye. Bye Daphne. Bye Daphne. Egwe. Kati koma wange. Kati eza wisdom wabakwatira eri mbirigo. Tewaba buzibu naye ekitiibwa eri mu bitiibwa bweyakaligonga okuba. Owaayi, how are you? Kiri kitya? Oli mulwadde? Kyekikuluma? Tutula ntunyumyemu. Katula ntunyumyemu. Kantuleko ntunyumyemu. Kiri kitya? So mpasingiremukko. Naye okamazeewo. Yono Shifura, how are you? Kito kiyigiddemu wekka tolinze bantu kubatwalako. Embeera egamba ki? Oli muyimbi? Toli muyimbi? Olina emyaka emeka Shifura? 15. Olina emyaka 15. Kaka kyobeera? Nze mbeera Kibuli. Kati ojja eno n'okiringa. Ojja n'olaba ku bakyaliibo. Myaka 15. Maama abeerawo? Abeera Kibuli. Naye abeera Kibuli. Ate taata? Taata naye ajjaali. Kakati Shifura ndaba oli mulwadde. Wabadde ki? Musujja. Malaria, typhoid. Malaria. Ate bagamba nti abasawo tebakkiriza kukozesa kano ng'oli mulwadde. Santi nzaayagala kakozesa. Nzaayagala. Gwayagala. Abasawo balina bye bakoma.
okutegeerera. Gyaleko superstar. How are you? Kamera ogitidde. Tulaga kamera. Shifura. Ono yemu ku mikwano gyo. Kale, olina enviiri ennungi. Mukama yakuwa enviiri ennungi. Olina emyaka emeka? Olina 14. Eza Shifura kusingako omwaka gumu. Gobeera eno naawe ojjayo wizi. Gwe tonakiyingiramu. Ekiti. Oba Shifura shefu. Akinywa. Naawe okinywa? Nga tokiyina. Tonagira mu mudi yakyo. Kale mwana kanne yongereyo nange. Badde mpita ayitamu ne banga asooka obuze ku Shifura, Shifura. Kale Mukama akuwa emikisa. Weewaawo. Ate ono yeekweka. Naye weekwekera kikati. Aliwa. Tuddeyo. Kambe tubeerawo mpola. Weewaawo eno ebbaala y'okukitundu. Nga bwolaba wali eri kadinisa keeko display eri wali. Twalamu mpola keefunye kenteekawo. Batuula wano abakulu. Atukulu batuula wano. Tofunamuko obuzibu nabo. Kale kwegamba omuntu buno ofunawo kasente kati oli aje neewola n'amala omwezi mulamba nga talabika. Ekyo bulaba kati ndi pulamba nzira neziruka nefunayo akalala nenyongeramu. Naffe tuba tuyitaayitamu wano n'emikwano gyange ekyo. Omayigo guno mulungi wange obusoose okujja eno ku kamera. Naate waliwo bannaffe abali eyo abalowooza nti abantu ababeera mu kifo kino abasinga baba ba buvuyo si bantu balamu. So mulimu gwaffe nga ffe okulaga abantu ababeera eyo nti nedda abantu ababeera eno bakakkamu si ba buvuyo. Ekifaananyi kye babasiiga kyabo bantu bakibasiiga si kyabwe. Era sifukoze obuzibu bwe tulina basirikale. Kati nga bwe balowooza nti obuvuyo. Kajuzi wali abazze wano ne basanga wansi 10 ez'okumakya. Bamitale basale batandika okunkubakuba emiggo. Nengezaako nengenda ku kitebe kyange ne bangoba bugagamba tujja kujjayo naye tebajjangako wano. Bajja ne bakubira ki? Just bajja bambuza gwe nnyini wano ne ngamba yenze. Nangamba weebake wansi. Bankyebuuza kyemuddamu omulala n'ava n'agamba ayagala kulwana. Ne bankubakuba emiggo n'omutwe guno gwonna. Nengezaako obalopa naye nga sina kye nafunayo. Kale bategeera bulungi nti batamidde. Basataani simanya kuba tolina musango gwokoze. Basanga anyimiridde wano wenti esaawa 10 ez'okumakya nga bukya lwa 6. Bajja ne bambuuza gwe nnyini wano ne bagamba weebake wansi. Sinaba kuddamu babuuza oli agagala kulwana ne bankubakuba era kulasi era paka ne mbawo kasente ne bagenda ne maa ne ngendayo eri aba mitwalo 2 maa ne ngendayo eri ku balakisi yaabwe bangoba bugobe waliyo yangamba tujja kujjayo nengero nti oli bantu balina buzibu nga we balowooza olina nga olaba ffe abantu tuli bakozi bava wano bagenda ne bakola ne bakomawo. Kale nze nsuubira nsibiri wa miitale yenna yeeyisa bubi. Abo bakikola ku lwabwe tebakikola ku lwa bannaabwe. Naye twongera okubasabira abajja ne batulugunya abantu batali nsonga Mukama bakwate nabo bakitegeere nti eggwanga lyabwe libeetaaga nnyo okusinga interests zaabwe. Bwekiri naye era beeyisa bubi kwona nange namanya bakikola mu bukyamu bongabo. Beewaawo. Kale nja kufunayo time nkije tunyumyemu. Kale papa. Beewaawo. Abajaki oyo. Jaki. Serebu.
taso ya lajana chimanye tiwali yeshifu eky'abantu abalinga gwe How are you? How are you? How are you? Ori micho. Ori mukaramoja. Ori maji. Yorobo. Yorobo. Ajak. Ngarenge. Ngale ilonga. Ngale ilonga. Chiregeza. Bombuzo uli mulamu. Ngale ilonga. Kakaje oli mukara moja. Ya. Uganda aluyigota. Ya nga okimanyi mwana. Kakati. Aha, by the way. Abantu bano batekala moja okujja wano. Bano. Mwana bibabeera nga sitwabu nga bimanyera naawe. Ati brand. Bannange. Abantu bana babeera eno. Buli baga nti buno obwana obuto bulisanga ku makubo. Gye buva ne buganda busabiriza. Okusinga obukono. Wakawani naawe. Akisinzirira mu mbeera nawe kyomanyi. Kyogamba bano bokabaka bali mu bbala. Bangi. Era osangayo balema, osangayo mu Lugwala. Kibo n'Abaganda gye bali nga bimanyera Uganda. Wewe katweyongereyoko tuyiteite mugundi eno tujja komawo tugiridde bwe tutirero twetwaga tukulambuze gwali yatugoberera otegeere bwe tukuba emiranga ekikolaga ku baana abato n'abantu bambi abastruggling okuyimuka kituba tutegeeza kale